nnyo nange nsobola okwekubya ekifaananyi nsobola obbalagirako wano muntu butono nnyo obukolanga nze ngamba tosobola wuliriza Stewart tukole bwe tuti nze ngamba tosobola ebyo byogagawago oyagala ntukoledde otandika okunjasamira ngwera waswadde lelelelelele otidde kikirize nti tosobola ebyo walaba bisobola buntu butono nnyo nakweraga bugundi buntu butono ka Stewart kati kansooke nkugambeko kintu kati kyogamba nti wayina ky'otamanyi eky'omukazi tokimanyi eky'obusajja tokimanyi aya nti ebinatwagala laba ku byo tulage ku just katini abbalaga ebbira tulazeeko bambi katini bwe katini ntuza mu bigambo maama wange nyina abazadde nyina ki bane efamire yange etegeera saagala enkeera erabe ebyo ebyekisiru kyogamba ate gwe shira weesiruwaza nnyo omanyi weesiruwaza ebyekisiru natokayina nkayina owakanamu nze obwerere bwange mbwina nzika waliwo komenti gye ndabye eyo waliwo komenti nze wano ng'aseka Zera mulabye wuuyo kati wuliriza bw'oba oyagala wakana Stewart nyina akatambiko nakakwata nenkesindikira ku WhatsApp nembala nembidiriitinga kati ojja oŋŋambe nti sibiina nze musimu yange tebiriimu ebyo newulira lwoswaza ensi nengenda kata nka editing nkateekeko omutwe omulala nkate nesiimu yabisobola gayita nesiimu agenda kukulabisa ggwe nze nkubuulira nesiimu taliiwo naye bamikwano abo abanjasamira nti nze netadde akatambi bambe Stewart nange simanyi nze ngeri katambi gye kasaasanyiddwamu akatambi kavudde mu gurupu y'abajowi mukimanyiiko ekyo oba temukimanyi aliwo ekyana kyaŋŋamba luli lwe baata ebifaananyi by'oli omwana ne bagamba mbonze kyana kyagamba kale bambi ndi mu kujubisa amanyi mwagala kumbe njagala byeyongereyo naye naseka naye nga gwe wabita oba omuwala si yabyeteera omuwala yeyatta obutambi bwe tewali bifaananyi byali bitambula baali banoonya amawulire tewali ekifaananyi nakimu amanye Stewart bw'oba oyagala kudda emabega bw'otyo bw'owoza ate batya kati nze onvuddemu ssebo oyagala kudda wa x ate olowooza togenze wala sigenze wala nti aditongaza ensi tewali atakimanyi mana ayagala vidiyo ya jo nze njagala nze sobola zita mwabazita muzite naye kambabuulire nti olunaku luvidiyo sokoletono omwana Nadia sokoletono Nadia aliwa yasooka waggulu aja tiyebikkiridde kamala abo bayasooka beebikiridde bangi omu babiri basatu ali eno wansi yaddiridda erinnya oba lini Nadia oba nabiki okuliko esembyayo 7 gwendese wuuyo hey guys wanji fena tukulabikidde ng'abasajja kati naffe tuli awo ffe ng'abalabi tuli confused twona kyolaba gwe twona kyolaba no like seriously tuli confused but anyway tetulina bu video bulala bwe tugenda kkiriza kati
otulaze amazima gali nti jo manya amazima gali nti Shira wali decide biri wali decide ekuba Yvonne tekamba gambe nze nababulidde dda mazima nabagambe nze Seria Ntama mwe mulabe bulungi ali mu katambi ako yani muli bantu bakulu gwe walabyani nze nalabye Lwasa nange nalabye Lwasa n'omulala Sako leta ndabyekwano ba MC ki request ya bide olaba chumi yani innocent byonna in fact especially ebitujja ku mulamwa as to Yagoloza yagala ebizimbo batogenze mu bagundi bano batunda ebyokuzimbisibwa labayo katono Sheila ali wana entita simanyi Sheila yo mulabe edduka buvuyo Ntama by the way nze omuntu aterya Ntama era nze mbabulidde mbadde sagala Ntama kitegeeza ki Stewart mbadde sagala kwogera kino ekimu amazima gali nti video evudde mu gundi y'abo abawala mugaane mukkirize mugaane mukkirize mu gurupu y'abajowi mugaane mukkirize akatambi gye kavudde kuba nyina nze ndi mu gurupu bano abaana abakuba tuwa si biki waliwo yagundi kechumba lito sindika liko why mugamba mutya banange hello Stewart naye olaba network erabika I think good close friend one Yvonne bemugumye ebintu ebya social media soka abikoleki abyesonyiwe naye you release Yvonne aweze emyaka 18 Bobi Wine abagamba buli omu agumye munne nedda waliwo kye tuyita bakaita batala pneumonia omwana yawalala pneumonia kati bukiriza just leave her let her no be. nze mupe chance mutwale kwa Nemoni ajja kukomawo ng'awonye asoko twale Sheila mpulira ate manyi oli wala towulira kyoba omanya Sheila yefudde promota wa buli omu buli kamu akamanyi Sheila olowooza oli ki ani abagalaze mulagirire wendi ajja nno nansibye sebo waliwo ekisajja kinsanze wali ku papalazi ngu kati nkutwale ku poliisi mugambye ntwala kati onsibe ezo manyi nze sagala kweka nze sikweka ani Cape Town sokole tekako yo Cape Town aliwa oyo wani banayinze n'abantu bangi kale n'abasinga muze nnona lugambo wano lwe muzo nnona mugende mu posting embwa mmwe omugambo okusokomoka guli ogwakayima gwennyini naye akalwasa wakalabye engeri gye yabadde akolamu ekintu naye baba ye Lwasa yatukakasizza omwana alina figa mbi oyo Don one naye nze kambabuulire nze ame voice to the voiceless era gwe Sheila sikwesiga oyinza okubanga ankunda
olaba nanga Yvonne amazima agamanyi nze sigenda kwewozesa Karosi yagambye ngunze akozesa Yvonne ensobi era nze namutwala ne bamukola ebyo ebyekisiru Karosi Yvonne amazima agamanyi Karosi nawe weeremeredde atojje ku nze bannange nyina abantu benjagala kati manager Karosi mweremeredde manager kigogamba yani oyo yefuula manager Namiru nze olaba situba gwe nasingidde okulaba diversion mu bino ebintu ono mumbejja abaddeko kuno Sheila n'agamba oyo Yvonne mulaba yeye kati nesimu wagenzeeko Sheila n'agamba kamaze ne kakyuka munnange Sheila n'agamba tolyako side emu lyako side emu nego side zonna okwata byana nammwe Stuart oyagala nkugambe nti oyo Yvonne toli muntu mukulu gwe tolaba kituufu olabe mubeere abantu bakulu bannange okonka mwakuvaako dda ku mabeere ga maama wammwe bane muli bantu bakulu bw'oba olaba akakavidiyo olaba mwani oyo oyagala nkiddemu ate Stuart odduse